Amina omulungi andaba ogamba oti eyo najoli constituent bukimu kitambula bulungi muzikala haja bino mnyamshafi kwanga Refik Media wotukutusaako ensonga zonna nakulwa mukaaga alotukutusaako round up ya week biki ebadde mu week atunulyamu eggulire erisinze okukwata abantu omubabiro ne tuli kubaganyako ebirozo nakulwa lero atugenda kubeera nga twogera ku honorable Genobigirwa oyo nno y'omu ku ba lieutenant b'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu honorable ate nga y'omobilizer wa National Unity Platform mu kitundu kya Eastern Region obutwaya ndoza Busoga yonneeyo omwami ono Moses Bigirwa era yesimbawo nga MP wa Kamuli ndoza Kamuli municipality bwatyo yajjanga wakubiri tiyasobola kubanga awangula nenga yawangula baba basigadde bonna najjanga wakubiri omu yekka yasobola omumega onono mawulire mangi gasudde okubeera nga vaayo ngalaga nti yateekawo embeera y'olukujjukujju okufuna obukadde 10 ng'abujja mu Right Honorable Betty Amongi kati Deputy Speaker owa Parliament. Ndi n'abakulu ab'enjawulo Hassan Musa wali omusajja wa NUP ne bw'omugamba Hassan Liru njagala obeeri nampawengwa tulabe ekyamazima kali tekavaayo. Yes Hassan mbuliza ku akulaba abatulaba mwenna nsanyusa okubeera nti nno nkomyewo wano ku Refik Media kubeera nti nno tukubaganya ebirowoozo ku ebyo ebiyiseemu mu wiiki. Nga bulijjo nsooka kutendereza omutonzi waffe atutuusizza wano eno puroguraamu yaffe eno ebeerayo buli lwa mukaaga naye tumwebaza kubeera nti atutuusizzaayo era tusaba atuwa ebirowoozo ebirungi tuteeseze eggwanga lyaffe obulungi. Wiiki eno kiki kyotunulamu n'ogamba kino kinkutteko mu babiro oyinza okuba olina eyo gy'obadde oyitira n'ofunayo k'osanze akantu konna oba mu mawulire tujjako ekya bbaasi eyakutte omuliro ne kino kye tugenda okuteesaako ekya Bigirwa. Yes ne basi tujja jjogerako noza maaso naye nga sifunye nnyo okujjako kyemmanyi nti nno Uganda Cranes yasambye neekola amaliri ekyo kyokka kyekinkutte nefuna goolo eringa ensasule otegeera. Teyanza nnyo teyanzege Hassan Musa. Yes sebo twesimye okuba naawe mwami Beka tubeera naye nange ndi musiimu mpozi nkwebaza nnyo moderator onkyaza omulundi omulala omanyi buli omulundi ogusukka mugumu giba gifuuse mingi naye kale gino giyitiridde osooka okusanyukira ku buli omu atuuse ku birungi nti era Mukama yebaziwe n'ensaasira na buli omu afiiriddwa ayise mu buzibu obutali bumu. Mpozi moderator nze ekisinza okunkwata omubabiro okwongeza kw'amafuta amafuta geeyongedde nga tetunayingira mu lockdown gekubisizzaamu mwongedde musingi 1000 okuva luli wakati awamu olaba onnya 5 tunatera tuuka noza na mutwalo mu mwezi ogujja ogwa December. Nsuubirawo gavumenti eba erina ekyokukola okutaasa abantu kuba bafumbekedde mu bwavu. Lockdown tenakuggulwawo totale. Abasomesa bakyali katebe ne sectors endala omuli ya entertainment. Obwavu babungi. Amina kulina okwongeza ku mafuta ndoza kyekisenga n'ebirala bingi. Teyanzege ekyamazima nga tunakubeera nga tugenda ku Honorable Bigirwa okutandika emboozi eyo tusooka ku nsonga y'amafuta eno ndowooza ffenna kati etukwatako nnyo abatambulira ku bidduka avuga emmotoka kubanga kati wotambulira ku kidduka bagenda tukongeza ebisali olw'amafuta. Kino ntandise ne Hassan Musa amudakika ntono nnyo tukikwateko ekintu ensonga y'amafuta
eggwanga liragawa eggwanga we litatutaase naddala owa wansi gwogambye kutambulira omuntu atambulira ku bidduka n'ow'ebigere ate ow'ebigere amafuta gamukwatirako kubanga kati ow'ebigere tubale nti nno yasinga okubeera nti mufuna mpola naye emmere gy'alya evugibwa mafuta yes kitegeeza emmere omuntu yenna yenna owa wansi asembayo waaba tagenda kulya tekigenda bba waasi so gavumenti mu buwombeefu ekwate ku kyamafuta amafuta gaddeyo gakke abantu bafune ekyokulya kyekitono ennyo ekyo kale kyetugisaba kale abantu bafune ekyokulya oba akasente katubuze mu nsawo ne katufune ekyokulya kuba mbadde sikiraba nyabita kisusse oba muganda waffe agambye karantiini eba eyingira ne kaakati mweyongeddemu nnusu mmeka lunene kuba luli twali ku 3:5 era nga abantu bagamba amafuta galinnye naye kati teeberezaamu omuntu wa wansi kati kyagenda okukola tubeere nga gavumenti yaffe ebeere yakisa waliwo ebintu bye baakolanga edda funds ezo ezikompasetinga singa amafuta gaba waggulu gavumenti neteekamu ssente zaayo ezo funds ezo ze baaterekanga edda kati ne zijja ne ziziba eddibu owa wansi n'atakifiiringa ne kaakati kikubira ddala kuva wansi kitegeeza bano abali waggulu bo be bagenda okuganyulwa mu nsi eno ffe aba wansi ndowooza baagala tufe tuveewo babeere bokka mu nsi amina Hassan Musa mwami Beka ensonga eno gwasinza ogireeta mu ddiiro ensonga y'amafuta nze ndowooza twogerako kyogere kyo kyayise dda ate kigenda tuvugira ddala paka mwaka gujja bwekibawo ekityo nze ndowoozaamu ensonga ndowoozeemu lockdown ndowooza eveewo nga tunatera okuyingira festival season eno at least n'omuntu oyo abadde takola asobole okuyiyayiyaako okwo amafuta gakwataganalirawo ne lockdown lwaki ngamba wentyo nti kkirizagaana emiwendo gy'ebintu gigenda kulinnya buli amafuta egalinnya prices za community zonna zikola zitya zirinnya kati omuntu atakola essaawa zino ng'ali mu lockdown agenda kuba tafuna kyayingiza jjukira amafuta geekanamye nga n'okukola takola atya takola kyo tukikkiriza bagongezza siga kussa kati kkirizagaana kati akulewo lockdown abantu bakole kano ka season kibayita season wadde tekakyayi season nga edda bwekyali buli omu asobola okuyingizaako akatono ako at least tugenda okuyingira mu December awo nga ggwako omwaka gugenda okuggwako ng'omuntu alina akasente asobole n'okuzzayo omwana ku ssomero amugulire ebitabo n'ebyefaanana nga kulina school fees n'ebirala nze ndowooza esolution yokka yeyinza njagala nnyo amafuta lockdown tesobola kujjawo kino kyo kyazze kukuba ku nnyama lockdown ne we bagijjawo ne basigaza amafuta ngali ewaggulu noono abadde asigaddeyo wansi eno nga takola kitegeeza aba tagenda era kukola eyo lockdown bakiyita batya indirect kubanga kati obadde tokola kati singa mbadde emirimu gyange gyali mbalala sikyagenda kati essaawa eno bongezza amafuta siinamu wadde ekyumi ntuuse nti embalala muganda wange Asene atunuulidde emirimu gya transport na bino bya butale okufaanako ebito naye tutunuulire nnyo entertainment side of it era entertainment kamiliyoni ajja kukuba embalala akube ewa gonna mafuta anti mukyo naye kakati ne bano abantu abanajja omulaba bakozesa ki anti mukyo basooka ne bagenda ne batunda ebintu byabwe oba musuubuzi oba byonna mafuta muganda wange njagala okkiriziganye nange nti kino ekyokuwoneka ky'amafuta okulinnya ku mafuta tikigenda kuggwawo kati kigenda tuvuga paka January kati tulwane at least lockdown yekola etya eveewo nti kimu bantu bakole ekiro okole kafyu nayo eveewo abayimbi baddemu bayimbe bebasiba emirimu gye baddemu basibe ate si babeeko kebayingiza akatini olwana
olina kyokutte mu ngalo rather than okulwana nga oli musibe yembeera kagitulemu essaawa zino. Kati sinnategeera amafuta we gataganira na nsonga eyo. Ensonga yange eri nti amafuta galinnye tukikiriziganyizzaako era okuddawo ekyaliwo singa embeera egenda weeti akigenda kubeera waasi nga byombi weebiri kyengezaako okwogera singa ekimu bakita amafuta kyokukkiriza gaana ogalina osigalayo niyo tukola tutya olwokuddawo neevaawo. Lwaki ogamba nnyo nti galina osigalayo? Kitegeeza gavumenti yo togitrustinga nti nno esobola okukola ki okussaamu esobola okirwanya. Kuba ekikulu kiriza nti nno gavumenti singa erwanyisa ekintu ekyo ekyamafuta okulinnya bino byonna ebira kati singa kankuwa example nti singa amafuta gano gagenda ku 2,000 niwe tusigala mu lockdown omuntu aba nono atayimba abayimbi betugerako aba asobola okulya. Okubajjukizawo kati ebiseera ebisinga okulonda kw'e Kenya buli okubaawo kwabawo okwongeza kuba amafuta, so tusuubire nti nno okulonda tugenda kubeerawo nkyoba leero paka okulonda ekunaggwa amafuta kwekuddayo naye tegalinnyako mpaka mu Nyabitaano. Anti kyoba tebakikoze kati awo tuzizza Kenya awo oyinza okuwaayiriza Kenya nti nno yereetera ekyo kati yo gavumenti webanga gavumenti yaffe ekimanyi nti Kenya webanga gavumenti yaffe ekimanyi nti Kenya eyo bwebeera egenda mu kulonda tukola bweki kuba baba bakimanyi kiba kitegeeza nti wabeerawo engeri gy'okola ki gy'otegeeza abantu bo gye bakitegeeramu oba gwe wofiiringa gaapu eyo kwe kulwanirira omuntu wa wansi naye gwe buli woobeera nga omuntu ono wa wansi yalina okufiiringa peyini y'ekintu kiba kibi. Mpozi muganda wange mpozi ndowooza ebyasobera gavumenti yaffe kutatuteekerateekera ebiseera ebisinga buli wabeerawo scarcity oba crisis y'ebintu ebimu geza obanga amafuta gavumenti erina okuvaayo neetegeka reserves amafuta geesobola okulaba nti gasobola okutuyisa muki mu mbeera of which tiyakikola kyenvako nti tukikkirize tulina okukiyitamu amafuta tuyinza okuba tetulina reserve naye oteekawo akasente akayinza ozibikira kakozesebwa mu kalulu. Tugirekaawo tugende ku nsonga endala nga tugenda ku nsonga ya Honorable Abigirwa. Waliwo embeera ya baasi eyakutte omuliro tuno sekendi 3 tukitwale nti obutujja obugenda mu maaso bwe bwaviiriddeko kino oba kino kyazze buzi nti baasi yayidde omuliro. Baasi yayidde omuliro kyensobola okyogerako tekiriiko mbeera ebaddewo nti oba emmotoka zonna zifuna ebizibu newogiraba nga mpya esobola okukwata omuliro zikyamuka zikola ki kati okujjako nga makanika ze n'agamba nti kino bwe kiti obanga poliisi eze n'egamba nti bomu ebintu tulina tugenda tutrustinga abantu babiri kati makanika na poliisi webagamba poliisi wegamba bomu tugenda n'ekyo makanika wagamba nti no yakyamuse tugenda n'ekyo omuvuzi yagamba break y'emabega kati n'omuvuzi tulina we tumutrustingira kuba waba awulira nti yalinnyeeko nga tugende n'ekyo. Okay, Mwami Beka, obuzibu amakampuni ga baasi gayitiridde galinga nga ono takisi ezikeera ku makya okugenda e Kampala nti zijjanga 8 buli omu n'ayita omusaabaze jangu oli nnyo jangu omusaabaze tafuddeeyo oba mechanical taxi yange ina mechanical problem yenga agenda ali alina okutunuulira that mechanical problem musaabaze oba wa bus anti kyenkere competition kati nyingi bus companies tezikyafa ku bintu ebyo oba empiira kwegiri oba brakes zateredde ye kyafa kufuna basaabaze eki ne mu kibuga ndozo balaba nga bagenda okulinnya nga batambula n'oba nga tobiriiko tubayite baani abo ba broker yakwesooka naye ba broker bali baagala bagobawo ba broker kati kitegeeza ono nyini company akwata ba broker be ne company ndio nene akwata abaayo
buli omu asikaza ki tebafudde ku mutindo gwa baasi guyimiridde gutya naye kikyapeninze mirundi emeka kiba kiri kimu mu myezi ebiri tekiba kinene nnyo kubanga ekizibu kiri kimu kiba kimu nti singa kibadde nti nno mukirana kiddiringana naye ekigambo accident kijja nti nno wabeerawo eri ebansobi kigwa bugwi nga naawe tomanyi kati eyo ekyo kyo kyobola tugambye nti bamakanika ne poliisi kuba ne driver yagambye nti brakes zisoboka okunuuka tukiriziganye tugaane nti ebiseera ebisinga etwolaba accident z'ennyonyi tezira kubawo n'ennyonyi weekudde ku accident kampani y'ennyonyi ekompasatinga neyeetuna n'okwetunda ekisukkulumu nti ensobi ebeera ki kati oli waavaayo n'agamba nti ebadde mechanical problem so si tebadde nti no mbadde nsumagiddemu kino kiba kintu tuba twagala kisajjuke kyeyongera te ku baasi endala nze kwe kuteesa kwangu okwo ati kisigale nga kimu nti ebadde mechanical problem bus companies endala zirabire ku oyo zikyuseemu. Amina, budde butuddukako bututwala. Ensonga endala tetugenda kuba tujikubaganyako birowoozo, that is tunatufunyeyo obudde tujja kujogirako. Naye ndowooza tugende ku nsonga yaffe enkulu. Ensonga eyo y'ensonga y'ekibira kya Lord Mayor. Lord Mayor baagala mukolera kibira nga kiri mu Kampala ng'agamba ekibira kya Lord Mayor. Naye ensonga bakyazi bawakana ne bawakana wano bakyagala tujja kukiraba omulundi omulala. Tutandise emboozi yaffe enkulu esinza okuteeta olunaku lwaleero. Twagala kutunuulira lwaki ababaka abali mu opposition sente zibalalula nnyo oba kyenjogera ekigambo kyenkozesa kituufu okay ziba kyankalanya n'ava ku mulamwa gw'abadde ajjiddeko sigenda gamba nti nadda ku kikyamu kuba nekiri kiba kituufu nadda ku kigamba n'akyusa n'ava ku kyabaddeko nadda ku kirala waba opposition nadda mu gavumenti tulabe bangi abazze bakyuka mu mbeera eyo ku luno akyakutte ndowooza mu NUP ekyamazima tukkiriziganye kyekibiina ekisinze okuvaamu abantu baakyo abangi mu kadde akatono nga bakyuka badde eri. Ntandise ne Mwami Hassan ensonga ya Moses Bigirwa obukadde 10 agenza abujje ku mukyala Right Honorable Betty Amongi bamutiisa obutambi buvuddeyo byonna. Naye nze okwawukanako n'abantu abamu ekisooka principles zaffe aba NUP zigenda zitya okitegeera nti ffe tulaba ki twagala ki omuntu wazivaako tukkiriza bamunenyenga ye tetwagala nnyo bantu bateeke mu kibiina. Aba NUP bakyakiwakanya gwe okanya n'ensonga nti yali ageze kujja sente. Nze sigenda kuwakana ate sigenda kukkiriza naye ze kyemmanyi waba yava ku biragiro byaffe nga ye bamukwate nga ye waba nga we bagamba abamu bagamba nti nedda takikolangako tukkirize tulindirire naye mu byonna kyendeeta kiri bwe kiti ti omuntu abantu b'opposition abakyuka ekisooka baba beerabidde gye baava omuntu yenna kasita weerabira gye wava nakiki ekyakuleeta kubanga waliwo forces ezitukola ki ezitusindiikiriza okutuuka ku bifo ebirala kati we tuba nti nno tuyina omuntu yenna gwe tutadde mu kifo gundi n'abeera mu kifo ekyo ate ne bamuleetera nti bamugula soogerako oyo yekka Bigirwa ng'omuntu wabula ffenna nange kennyini singa baba bantadde awantu ne ntuuka eyo ne ntandika okukyusa olulimi
kintu kikyamu nnyo okujjako tukkiriza nti nno oyinza okuba mu opposition naye oli atukulembera n'akolayo ekirungi singa akola ekirungi kinkakatako okubeera nga nsanyukira ekirungi ekyo kyakoze eki naye waaba tazze ku kkoosi gye twagala oyo omuntu aba akoze bubi nnyo okukyoka. Tuli ku pate ya NUP abali mu bayala omanye emitima gino gyawukana. Ekibuuzo kye abali mu bayala kubanga essaawa zino nyinza okugamba nti tukomyewo muna tusonyiwa mwako ate akazeemu Hassan tukomye nga nkubuuza NUP abali mu bayala. NUP abalimu si bayala wabula wabeerawo embeera oluusi eyinza okutuusa ku kintu sigamba nti nno bo tebakola nsobi bakola ensobi ng'abantu naye singa ekibiina. NUP abayala bayinza okubeera nga obuyala bwabwe enjala yaabwe ereeteddwa mbeera oba oluusi mu maka oba oluusi tuyinza olaba muganda waffe ebigambo ebimu bye tuwulira mbu ennyumba bino by'okwesimbawo baagikola ki baagitwala naye ffe tetujja zimbira ku ekyo kubeera abantu abamu baakireese tukiwulira naye tetujja zimbira ku ekyo tukakase nti nno yakola ki naye nze mu byonna opposition bantu bangi babatutte saagala nnyo mmenya amannya g'abantu naye abantu bangi nnyo abaze side eri naye ng'olaba ne reason ze bawa nafu ng'ekikulu kasente naye muganda waffe Bigirwa waaba naye yagenze bamukutte kasente ako ffe ng'abe NUP ekyo kye tuvumirira. Waliwo statement eyavuddeyo nga agamba mutuweeyo ne ku bifo ekyo yakyogedde nga ye ffe ekibiina kyaffe kigamba ki nze njagala nnyo Bigirwa ye yennyini asituke ayogere nti nno nkoze bwe nti ngani yakikola kuba abantu abakyuse bangi nnyo n'avaayo kanjogereyo omu Betty Kamya kuba yali eno saidi n'akyuka n'agamba talabanga mukulembeze mulungi alinganga naye nga luli abadde akola ki so kati oyo ye yavaayo n'amala n'akola ki n'akyeyogerera kati Bigirwa twagala tulabe ku mbeera bwetyo manyi tetukyayagala nnyo politics owannawulidde twagala nnyo politics atambula ku facts ng'oli yeeyogerera naye ebyo byanawulidde nga bangi nnyo bye bakubye oyo gundi oyo Rubongoya gundi waffe secretary general nga bamukubye olw'okuba westerner biki oyo yagenda okutta Bobi Wine biki naye nedda ebyo byaggwawo ebyo propaganda oyo wabula twagala omuntu aveeyo kale kati balina kale facts kuba baagala tuleete amaloboozi tuleete ekiki kati babiteeke ku table ffe kwe tujja okukola ki. teyanzeege kangende omwami Beka opposition sente etabuse kasente waliwo statement ya mwami Museveni gye yagamba president nti tewakyali opposition awo nyini yanza nnyo mugana mbere awo nyini njagala otandikira nti government ya President Museveni tekyayagala opposition kwekizisitinga ku nsi ezikuzeemu abantu abadde mu bifo ebinene ngo obwa MOP ndowooza lirimu kusiga erikola gavumenti legislature nti ne waba awumudde yabawo benefits ezisigala nga zikyakola zitya kino ekibonyabonya baganda baffe
n'abalala nga kanti nti story mugijjukira katuuka ne bavuwala jjukira abeerako ne ba beneficiaries abamufunamu baba bangi kabeere gwe muganda wange nti nookera ku makya nobaako wootuuse financially era ogenda okulya omwana asenga bamuleesa omwana wakojja ng'olina omusomesa paka ku university kuba gwaba ayitimuse mu kasente babasituse kyekimu embeera eyo kati mubaamu n'okwewola nti ekisanja ekiggwako oba olina okuddamu okwesimbawo nti akasente oba okyakaagala kali ak'omusaala insurance biki oweerereyo abantu bo olabire abantu bo n'ebintu ebifaanako ebityo ze ndowoozaamu nti singa omuntu aba agudde mu kalulu oyo atwalibwe nga honorable oba yali honorable agudde mu kalulu nga yali MP kyengezaako tegeeza nti akajja ne kakola katya nekamulema at least sale ejabadde afuna oba nyatono si yabaddeyo yalikooko yaliko at least bagifuule half okumala ebbanga yali ya myaka oba emirala 5 obanga 10 asigale nga akyalabirira abantu be n'ensonga ezifaanako njagala nnyo tutunuulire ensonga eno mu ango bweti tukyalina opposition tekyaliwo opposition yavaawo dda olw'ensonga nti ng'era woobirabye nti gavumenti yaffe egezaako okunyigiriza omuntu nti n'oba nga oli opposition lwe ekutera ku kisenge otola okulotya Bobi Wine ne Dr. Besigye bye baliko tebikyaliwo fine tusobola okugenda n'ekiriwo nti kifaanako nga olaba amazzi enkuba ng'eyise gasobola kubeera amazzi omwala eguma ne gwagutya ne gusigalawo oguma temulina kugubikka kubeera amazzi gakola gatya era gajja kujja gayitewo era kyetuliko kyetulwanyisa opposition ekomewo nenga opposition yavaawo kuba buli kintu President Museveni asikazza wuwe bameka baatutte ebikonge eby'amaanyi maama Mabira ensonga ozijjukira zonna omugenzi Haji Allah musaasire seya ayavaayo agenda okufanga kwakomyewo Haji alagida nedda kaali kafansoni era nga amazima tufeena tugamanyi nunga musaasire Haji alagidde musaasire nga mugana yegwayogedde Betty Kamya honorable ono omukyala ow'ekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo era naye ow'ekitiibwa yes ndoze embeera muzirabo era kulwana nnyo okuza opposition okusinziira kwabo kitegeeza opposition ebeweddewo kuba ndowooza bendaba abasiboleseeyo ndowooza ne right honorable Betty Amongi yaliwo FDC bwe nzijukira nze nga nze owekitiibwa mbadde yagala muwabulemu katono nnyo wagamba nti opposition teriyo opposition mmye mbummye kakali nange njagala ŋŋambe nti Besigye yali waki NRM kati aliriddawo ali mu opposition kati NRM mmye gundi Genoni ani yali Mugisha muntu yali waki Geno Tumukunde yali waki bonna byali benare baliriddawa mu opposition tunaananige Tumukunde yesimbyewo kati aliriddawa olaba ne gundi n'amama Mbabazi yakombako mu opposition kati naffe tugambe abali ku opposition nti opposition kati government teriyo akambuze muganda ngasani di we bagulayo ebibiina by'obufuzi multi-party noza yatandika 26 opposition we yatandikira paka kati wetandise okuba ndiwe bagulawo ebibiina naye tebaggulawo opposition opposition tekitegeeza bibiina byafuga kati kamusezakula kankugereze mu America osobola obba owa Republican nze ndi FDC opposition ekulwa bibiina tebakulimba opposition
kwe kuwakanya ekintu ekyo kyolaba system eyo gyolaba nti togikola ki. Yes. Tajikiririza oba oli mu kibiina nyinza okugamba nti siina kibiina osobola okugamba nti oyina kambuzeemu naye nga sikkiriziganya. kambuzeemu Sekikubo opposition NRM era yagira ku kadi y'NRM ta opposing NRM byeyisiza asobeza waki within what ogambye opposition onagambye opposition katutwala iki ani omwami nagambye opposition gwe weekubye etteke ogambye Sekikubo waki wa NRM naye takkirizigana na byaki abeera waki nzekubulidde badene benenya kengezaako okugamba opposition tekitegeeza kibiina tusobola obba n'ekibiina mu America osobola obba owa Republican n'okolera mu gavumenti ya bulungi nnyo kubanga bo kye batusingako nti basobola okulabamu ekyo ekintu nti osobola okukikolamu mutuufu ono wetumujja ku kyamagye waba tujja bba tusalwa ne bakuteekawo nti ku lwekyo kye tukakasaako nti nno osobola mbeerawo naye ng'okolera mu gavumenti yaki yaba democrats kyogaba Sekikubo n'afuuka opposition leader ng'ali mu NRM no anti kakati ekintu kiri bwe kiti Sekikubo honorable yagira ku kadi ya NRM bulungi so ye wa NRM wadabero mu munda nga system tajagala katata yawukanako ne Muhammad Nsereko nti ye system tajagala ate yaddayo kati ndowooza yenjawulo oli ye wa NRM kati tuba tulaba Nsereko tali ku opposition ngamba kyambajagala obbalaga nti ekibiina kasobeera ng'oli nga tuli wa NRM ruling party party esigadde zonna ziba ku opposition anti kati newaba tewali party newaba kati nga luli nti walingawo ebibiina bitono era wabeera aboopozinga nti kati babayitanga opposition kati gundi bwe yajjira within the party opposition si kukyogera bwogezi osobola okujja nga independent ng'oli obeera opposition nate tusobola kubeera mu kibiina obeera opposition si kukyogera bwogezi kukibeera yes nze nyinza okubeera nga sigambye nti nno system sijagala naye nga nze sijagala mbeera wa osobola okubeera mu kibiina nga NUP nga tokiriimu nsobola okubeera mu NUP nga sikkiriziganya na bye bakola okitegeera mbeera wa opposition kulwebyo bye bakola ki opposition tesobola kuvaawo era tevangawo muganda wange atugambye opposition gye twogerako yeeriwa opposition kati yono ye kyabala opposition nti abantu bano be bajjayo nti ndowooza yazisubidde nti zempagi naye nga nze kati nkukakasa tebabangako mpagi ez'opposition wabula babeeramu ng'obuno obuti obw'ebbali bwe bakubako ti newekavaako empagi ekola ki esigalawo muganda wange mukadde waffe Semwogerere waki DP ogiraba okunyenya kweyinyeenya tanyenyangako era musajja eyeebuuzibwako mu byofizi byaki bya Uganda tudde kwani kankuleetere ono Bobi Wine Kyagulanyi ffe tumulaba nga empagi ng'empagi era tanyenyezebwako naye kati banene abalala kati nze nenvaayo n'ompulira nti nate yakyuse ekyo tekigaana kibiina kusigalawo era opposition tegenda kuvaawo ekibuuzo kimu singa honorable Kyagulanyi avaayo n'agamba ndiwe NRM ekibiina kisigala akkiriziganyizza ne NRM obanga akyukidde nkyuse mu NRM ekibiina kisigalawo kulwaki nagamba ngeze kwesimba ku lwaki ebibiina byonna biina free entry ne exit
kuva ku mukulembeze ne Museveni asobola okuva mu gundi mu movement n'ayingira NUP kati nsinga ombuuziza singa Museveni avaawo n'ayingira NUP NRM esigalawo kitegeeza esigalayo n'ekola kati for example kati twogere kino eno nti abatandikawo ebibiina kasangwawo CP DP UPC ogenda okubalamu nga bakola ki tebakyaliwo naye tebiriiwo ebisinga tebikyalabikako nze njogedde biri eri ebyamaanyi UPC weeri DP erinayo ababaka bameka oba babiri buli kalulu ewagira President Museveni yo weeri era ojja sangayo bali eri abagamba nti abo bakola ki bagenda naye ffe ki wetuli zeze empagi kitegeeza opposition esigalawo okay okusigalawo ku opposition ko tukutunuulidde nekye twagala okumanya tunafunawo ku opposition etagonowa ssente negaana tunafuna ku basajja nga Haji erinnya ndyerabidde yali wa Jema kati gwe bateekako battery Nchanjo yes Haji Chanjo tunafuna ku basajja nga abo Chanjo yafa mulamu kitegeeza weebali ati mulamu naye of course ta functioning nga bwe yali nti wakwata omuzindaalo abantu abo kati olaba n'okubaleeta mu stories zino baba bakiyita inspirational babeera simanyi bulungi bukissa mu Luganda kati batuwa amaanyi ne bagamba olaba Chanjo waali olaba gundi waali abo bonna abasajja abayimiridde Martin Luther Chanjo abantu gye bali ba Malcolm X abantu abayimirira nga ssente weeziri ezisobola okubaweebwa abamu bafudde naye nga bafiiridde ku ki kitegeeza amazima gwe buli wonoobeera ku mazima gye bujja mu maaso oba olibaawo oba tolibaawo abantu bali kwogerako oba olisanyuka naye buli eva tunaabeeraawo nga tumanyi nti kintu kimu olw'okuba nze nvudde mu mbeera ey'obwavu paka kati ssente wenzirabyeko kata kubanga zino ssente kaseera bantu bangi nnyo tubalabye nze nina sitoole y'omuntu omu eyaliko vice president w'eggwanga lino yafa yali ani Samson Kiseko bwe yagendera okufiira nga owulira ennaku ekitegeera ne mukyala we yennyini okufa eyo sitoole yonna ekwasa ennaku kitegeeza ssente si kyekikulu kya byonna wabula erinnya lyo singa otunuulira nti ssente ze zinaakujja mu buli kyonna ogenda otuuka mu mbeera etuuka nga ekoze eki nga ssente tezikyakugasa wabula nga abantu bewalekerera be balina okukola ki okubeera nga bakutaasa amina eddakiika zituddukako dakiika nkodde dakiika emu njagala owumbewumbe embeera ya opposition kati opposition eyimiriddewa opposition oba twogere ku NUP yo nga yo kati opposition okutwaliza wamu enafuye President Museveni aginafuyiza nnyo agikubyemu nnyo ebituli okunafu otegeeza ki empagi ziweddemu empagi azikubirwa mpagi si bigulya yekka nga yo twabamenye kuvya ddala tekitandise kati kintu kipange kuvya ddala myaka empagi z'opposition ndowooza bwogenda mu FDC Dr. Besigye bwogenda mu NUP Honorable Kyagulanyi ne webeera kalina ng'eva ano ng'erimu Afrika nga kalina empagi bbiri teziyinza kuwanirira kizimbe ekyo kati ziba zisigaddewo bbiri kye tulina okukola naye bakyaliyo Lord Mayor ba Honorable Jolo Ssenyonyi baani onoonya nnoonye kati mu kyo kye mbadde ngamba titulina kwegatta ffenna ku concept yaffe eri gye twaliko omulama gwe twateesaako ogwa Dr. Besigye ne banne gwe baatandikawo ogw'okwegatta gwokka ogenda okuzza opposition yengulu mukama wange bibi byange ssebo amina teyanzanye yes
awo wenyini wotandikidde. Opposition si gundi si kati nze njogerera ekibiina nga ngeza soogerera kibiina wabula mu perspective y'ekibiina kyaffe aba NUP. Ekisooka tetwateekawo system nti Bobi Wine olunaavaawo ono yaddawo nti olunaavaawo nti ekibiina bannaye kikoze kitya. Nedda tulina empagi nnyingi nnyo. Ekisooka abaana system omukulembeze principal waffe kyeyasookerako bannaye nze sinza wakabyo basinga bangi nnyo abansinga abali eyo nga naye tebafunye mukisa kutuuka wano. Kitegeeza bangi nnyo abasobola okukola n'okusingawo ku ekyo kyenkola. Kitegeeza system twagita ku bantu bangi era otunuulira emiti gyonna egiri mu kakiiko kaffe otunuuliramu nga bonna basobola okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino. Ani asobola okwesimba ku Mwami Museveni kati n'alaga amasannyalaze ng'aga Bobi Wine? Nze njogera ku kibiina kyaffe. No, mu kibiina kyo ayinza okugamba nti ono alina amasannyalaze. Tetutunuulira nnyo kinene mmwe abantu kye mulowooza ti amasannyalaze wabula yamuvuganya kubanga kati tugeze singa principal waffe avaawo kyogamba yakwatiridde opposition namwe mukikkiriza. Kyembuuza luli teyavuganyizibwa tulowooze nti tewali asobola mwesimbako mu NUP. Nkugambye nti system gye twateekawo eri nti omuntu yenna asobola okuvaayo mu kibiina kyaffe n'atwala ekibiina mu maaso. Tetwakizimbira ku muntu omu wabula buli muntu yenna asobola okujja. Tunuulira abaana bonna abali awo bonna basobola okubeera nga bakola ki bafuga eggwanga lino obulungi. Oba Bobi Wine oba Seggirinya oba bonna bantu balungi. Naye ffe ekintu kye twezimbiramu nga waliwo omuganda wange kye yagamba nti waliwo abantu abamu nga bo basanyufu kubeera awo we bali. Naye ffe aba NUP tuli basanyufu okubeera nti nno tubeera nga tuvuga eggwanga lino odituusa we lirina okubeera kuba ffe tulaba si we lirina okubeera. Amina, tweyanza nnyo tweyanzeege obudde ekyamazima bo butuduseeko bakulu ensonga bwe batebasobodde okubeera nga bazinnyonnyola. Tusuubira nti wiiki ejja tugenda kubeera